Ugambo cha kiriwo kakoze. Sina mbuzi. So tukyagala na kumbongako Ate kikingu kitaddemu embeera oganyu mubongako. Amanye ebizibu. Ibyo tubireke tubiveeko byagwadda. Kakati enaku zino gate mukyajja kuniya kw'ekikomando. Si kyabalabe wange storage kati muli awa. Nzolaba okulya ekikomando era nga bwe nagamba nti nze nkirya just nikiri muli wa kikomando ekyo ky'oba omanya. Era nze yo gyembeera gye nfuna ebyokulya. Ono tamanyi nnakulye. Oli munaku. Kikizibu ky'owasooka okwerabira. Yalema okumanya ennaku ye ate n'ataba n'amagezi. Talina magezi tategeera ate munaku. Oli munaku tolinako olina ku nsi. Muno mu Buganda wakyalo oli ku kyeyo. Adda kufe ba customer be n'amanyiira. Mushegere. Onugula balye mmanja obusente yannangira obusente kyalo kyonna kyamanya kakoza nga bamubanja sente. Mushegere. Ate n'asigaza n'ebitaano byange. Ojjukira nti nakuwa 2 nkuwa nakuwa 3 nompa 2 n'ogana okuziza 5. Ebyo mbitegeera nazisigaza ku lw'ensonga esente zange zaali zimaze ebbanga ddene naawe kimanyi nakola komande n'ogenda n'olwayo ne sente zange so naye njagala kuzawo amagoba wazimbe kizimbe mu Kampala mu Buganda nakyo nja kizimba twakitta nze nayawula ekisooka ebikomando byo tebinoga munyo ebijanjalo tebijja biba bibwatuukirira okitegeera ekyokubiri ekyokusatu obuchapati olingaga batuma sente okanda obuntu bwe buti ate ne bubanga tebulina mubiri chokodda kufa abakuyamba ntuga munaku talina bwali katumuguleko yaveeri yajja kuba kyeyeno mu Buganda nodda kufa abaganda abokukyalo ntumanyira who are you tolina mpisa nze sikyalina nkolagana naawe okitegeera no era sina mbozi naawe gwani atumanyiro lyoko tusirwalireko bwotyo ng'oli munyarwanda wano labawo omunyarwanda muno naye kakati ebyo toleeta byaki ono naye muntu nga ffe kyenjagala otegeere tomuteekako busungu kati golowooza okukola kwakola sente azijjawo ezigula ebintu ebirala tebinkwatako kituufu oyinza okuba nga already yakubanja naye already yali yeetaaga busente bwe kyogambe wa Michael gye tuva okulya ekikomando yekye byalonda bironde ebyokulya bye nga bibeera bibalansinga naye ate era yeera wakashi okimanyi nze nyinza okuba sikyalya kikomando naye mbimanyi era naawe nkulaba ng'osasula ono gwolaba nyampola kikomando yannangira ekyalo kiramba mu lunaku olwo n'alyoka nnangira nga bwe musudde sirina mboozi na musiru wama Michael olaba ekizibu kyono ono nagenda ne muwolaka komando nagenda n'alwayo ne sente zange ya nakamuwora ng'agamba genda zireeta kawungeezi kyokka yagenda n'amalayo wiiki emu wiiki 2 wiiki 3 nga taleeta sente kati lwe yajja nange neŋŋamba 5 kabigumeyo kitegera naye kati naku zino nakyuka nze nakyuka munze nenkyusa ne ku business kitegera kati omunyo mu kakomando omunyo gukola bulungi mu bijanjalo mweguli chapati nagazyamu kati nene ebijanjalo bijja bulungi ngula bipya bijja ne bisaanuuka kitegera nenjagala kati mukume wange tuze nkolagana ngenda nakubawola baba lero lwatukere neyo mama wacho ina manira mbeerazi okusinzira bwe mbadde mumanya atasusi awa mama tatusanga sense okulaba sewe era de sebo era de nya sweta no sebo nya muli muti eno tuli sweta nso bulungi nya uli ote nya jendi muje bali kale sebo tusootie eno kawai kubona ozobuuza nemmaze nentuuka kati ozobuuza ni kubanze no tebammanyi nnyo bali abalungi tewabula n'omulamu tabulwa tusenso okulaba kale munaye mama tufunye omugenyi mugenyi kyoyo wokumacha kuno bibina bimanja bibino nga mumalaganiriza mutyo bagenyi ate gwe otuusa otye nange ntuuse omanyi buno obwana bwe bakuza buwunyera ng'embwa bwekombye embigere simanyi mmwe bambega bakuno ngoze kumbega otegedde otya gyembeera
Temunange mwali mwana okundagadde ne ku mulimu. Kati tambadde nakubanoonya paka bwe mbafuna. Nze omanyi maama Nakasolya saagala kunsokola nnyo ate kuntuuka mu byenda. Kubeene ewange wakyala abantu babale nnyo. Naye baba, kyogala teyakuwa sigo wamuwe namba ye yesimu. Essimu yo gye nnakuwa ate wagikubako. Munnange essimu ngendo giwandiikamu ng'ebulako ennamba emu. Ngenda okwagala nkube essimu ng'essimu ewera. Naye ne ŋŋamba nja kusala amagezi mbatuukeko. Byebigere bino. Omanye ebirowoozo bibabeera ku bakazi ow'ekindi owaawo ebye mukukumba. Matuno si bwe kyali. Ye emmotoka eruwa simanyi watomeza. Kubanga n'envuga gye nalaba ovuga. Ovuga ogalangata nawe nawatomera. Ne munnange ne wamwe emyala emmotoka eyitayo era ekoma waggulu eri nze mbuka myala mpeta bimbusonda nkola ntya. Mu myala gy'okuliriza ani akuyiseeyo. Mbadde ggwe otwesibako. Gamba lumu wali okeyase ng'ozze kutweragirako. Owulidde omusajja bw'abanga ayagala enkolagana eddewo kati mbadde nkusaba mweseetinge enkolagana eddewo. Sirina kyenteesa na Munyarwanda. Nze sigenda kuteesa na muntu atategeera gwe nyina nnyonnyola ebbanga. Ono yali kyali wange takusinga. Okitegeera sagala kwesiba ku bantu nze nina ebizibu ebimmala. Andi kati ebyo bijjeewo ate toddamu kukyogera ekyo. Mulabe nga ggwe bw'oli. Bw'aba asabye enkolagana eddewo kati tunoonye engeri gye tweseetingamu enkolagana eddewo ebyo biveewo. Bw'olimanya ennaku yo tuliddewo ne yese sikyalina kinziza wooli ne ku makyagana kano leero ku makyagana tuva kulya kikomando era tuli bakkufu tetulina bwetaavu nnyo gy'oli. Okitegeera manya ennaku yo katuguleko naffe ku baganda bannaffe kuba twayagala tuleme kukola ki kunyigiriza Munyarwanda munaku lwaki tumugulaako. Okitegeera talina kaalina asulanga mbwa lwaki tetumugulaako nafuna waabu obulungi n'omanyira nze kakooza leka ate mwana obusungu bumalira ku ono. Okitegeera kyenjagala otegeere nti ono naye muntu nga ffe toyina muyisa mu maaso okuba Munyarwanda ffe tuli bawa. Anti yajja ku kyeyo ate n'alimu okumanya ennaku ye gye yajja okukola ku kyeyo. Kakati olaba ebyo byonna tubite njagala enkolagana ekomewo. Njagala tuze enkolagana tugende mbawere kati nakomanda ko bwerere. Tugende ku business mbakomanda kube kubanga musanze nga nvaye wansi ni nagwe mbadde ntwale ebyokulya. Kati tugende eri ku mulimo ku business mbaka kumando ka bwerere. Njagala tuze enkolagana banange. Kitegeera. Kati tokiraba omusajja wuuyo alina omutima gwa business ate n'ogw'abantu. Kati naffe tulina okubeera abantu ab'abantu. Kitegeera bw'aba akisabye ekyo kikkirize kakooza. Awozzeemu ku magezi mbadde mmanyi toyinamu katoola tosobola okusika bakasitoma baabwe walyanga kabaakulyanga kedda n'obazza ng'obawa ku by'obwereere kati tugenda kukola buti enkolagana egenda kuddawo mu bulungi nga bw'otese kakwakulizo capati 5. Nze okimanyi ngenda bawa chapates 2 ze ngenda okusalira gwe 2 nono 2. Naye ate kakooza kyenjagala otegeere nze olwedde sikyalya kakomando Baby Shiba yakangana okimanyi ne ku makya sikalidde no katugenda kola buti kati ogenda kumpa chapati 3 ne 2 ezono kubono gwadde mbalidde 2 naye 2 ezo zigatteko chapati 5 kuba yetalya bukomando nga bwakugambye mukazi yakwana wa bei naye munaku naye tamanyi bulamu bwe mbadde mbaze 2 nono 2 kati bwoba ogenda gatako zono bali simanyi wawasa kati ova kufumbira kamere ebyo biveeko naawe kale ngenda kuwanya kale tugende gira segera naye toddamu mwana sajja ate kayisa asagala nze saagala byakunsokola njagala abantu bammanyeeko eyo naye ewange onsokodde paka n'ontuuka n'ewaka. Ate ne ku mulimu tewandagaayo. Nakasolya onji mama genda wali wa mama Naka ku dduuka atukoppeyo kakeeki ak'ebikyano ne kasoda ak'olukumi obireetera omugenyi. mama akyatubanja atubanjize dda tugenda kusenguka kuno. Nze badde bulungi. Babireete tulabe bwe binaakulema okulya. Omanyi bwe muti omweyogeza mbadde bulungi naye nga ku njala kwotu. Kababireete tulabe batobivunye. naye baba Kati olwo ssebo byakomawo. Nze twogeremu ng'abantu abakulu. Kati olowooza tugenda kwogera ku malusu bwe tutyo. Ozze engalo njerere kikyoleesi.
wenojjo ubangalo temuna agency jambadde simanyiyo nasinza kwatagana na bintu mbuke na byemyala wanga simanyi na jendaga ne kati kentegeddewo mulinde bulinzi bintu kyakubiri ebintu bijja mu ngiri yonna nsobola okuba ne wano wendiga ebintu mbirina bwe mutyo bwe mwezimbya mu bukooti naye ng'ensawo njereere temuli wadde akantu ekiraga nti mulimu nze nzitowamu kale anti bikolwa leka ozuke binaakuyisa bubi naye era kati zino zigenda ku bigambo byenva kwogera kati kyekizikumpesezza kati olwo kino kimala tukyali ffenna Grace Wanjiba. mwogere naye tokkiririzaawo nze mmala kupimaapima mpale ensawo ndabe ekivaamu wakati buno busammambiro nina okubala empale nti mulimu ebiwe sirinako ennaafunye tokkiririzaawo ojja kwefulaano owalayisa oba eyaddiba edda ogenda okkiririzewo essaazo togenderawo byonna bigambe naye togenda kati mukulu muwangala mutya naye AKASATTIRO BASATTIRA